أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. warahmatullahi wabarakatuhu. Mwebale kubeera nga mulaba Bukedde TV1 yonna gye musinzira okubeera nga mutulaba, abatulabira ku mikutu giri egy'okusasula ebweru wa Uganda, abatulabira ku nkola eri eya YouTube. Tweyanze eno programu eya Daawa yenze Mpaji Farid nga nyambibwako muganda wange Mahadi Lusiba Nudini Ntege ajatina Bukenya ate kwoteeka Wajid. Programu eno okubeera nga etambula nga bw'ogira bw'etambula. Olunaku lwaleero lunaku lwa kutaano, lunaku lwa kuwummula bw'ogenda mu mbaala yaffe eno gye tutambulirako. Lunaku lw'abakozi Labour Day era emikolo gigenda maaso esayiriza wali ekisolo abafuna emidaali bafuna nga bw'omanyi enkola nga bw'etambula. Kale bina bisingawo tujja kubeera nga tujja nabyo mawulire gaffe gali agabuutikidde ate kwoteeka ne agataliiko nfuufu. Naye olunaku luno olwaleero gwe omukozi oba omukozesa ali ewaka, omubaka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti kiba kirungi nnyo n'osasula omuntu oyo gw'okozesezza nga entuuyo tezinnakala, nga akyatonya bw'ati entuuyo gwe n'okwata ssente ze n'ozimuwa. Omubaka bw'ati bw'atukubiriza, ate nga Allah jalla jalaalu yatugamba nti ffe abakozi omulimu ogukolera eddala nga ogutuuka, ogukolera ddala nga toguzannyisa, okolera eddala gubeere nga guli perfect, gubeere nga ogukoze naawe ne weewulira nti okoze omulimu, tolina w'olyazaamaanyiriza wonna wonna. Kale y'ensonga gye mbadde njagala okubeera nga nkuwa esaidi. Olunaku luno olwaleero tulina Sheikh Muhindo. Tugenda kubeera nga twogera ku lunaku lwe bayita olwa Lailatul Isra wal Miraj nga bwe twalwogerako. Olunaku olwo lunene, olunaku olwo luwanvu, lulimu ebintu bingi nnyo mu ddiini y'Obusiraamu. Oba oliawo bwe twafunira ne swala, ate ajja tubuulira twali tukola biki luli nga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tannafuna swala etaano, newankubadde nga bw'oba ogenza okuzibala ziri swala 50 nga Sheikh bw'ajja okubeera nga agenda maaso n'okubeera nga tutegeeza. Era ewaffe eri e Masaka Sheikh Isa Kiyemba we Kabaale yatugeezanga ssaawa 2 ku makya ne tutuula n'atunyumiza ne tuseka ne tunyumirwa. Kale oba oliawo Sheikh by'ensonga zagenda okubeera nga atubuulira. Sheikh salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam. Tukwaniriza ssebo ku Bukedde TV. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ba'd, abatulaba mwenna abalungi abali eyo abaagazi ba Bukedde Television TV enganzi, tubalamusiza tubagamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oluvannyuma lw'okwebaza Allah w'ekitiibwa n'okusaba Allah sokusasa n'emirembe ku Nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sijja kwawukana nnyo ne muganda wange Farid okubeera nga abakozi era mbayozaayoza kutuuka ku lunaku lwammwe olw'okukola, kubanga eddiini ey'Obusiraamu eno ekubiriza nnyo okukola. Bw'oba tokoze tolya. Abaganda bagamba ataakole n'okulya talye. Toyinza kubeerawo tokoze. Abantu abamu bagamba abagezigezi nti kisingako okukolera obwereere okusinga okutuula obutuuzi. Mu kukolera obwereere okwo mwe bava ne bakutegeera. Okusinga okwebaka n'ogamba ndaba siina kyakukola, genda okole. Gwe kola bukozi, Mungu ajja kuleeta oba naakusiima. Naye ate njagala abakozesa abantu baffe nabo mbawa obubaka nti mubeere n'ekisa ku bantu be mukozesa. Abantu abasinga obungi be tuyita babboosi nabo abeeyita babboosi, si balungi nnyo eri abantu be bakozesa. Bakozesa mu ngeri gye tuyita ey'okutulugunya, ey'okulyazaamaanya. Omuntu n'omukozesa emirimu gy'abantu 6 ate n'omusasula omusaala gumu. Oba obutamusasula enkola ya bulyazaamaanyi. Omuntu, Obusiraamu butugamba nti omuntu bw'aba akoze akole
ogwo omulimu ogujja mu maanyi ge ng'omuntu aleme kukola emirimu gy'abantu 4 5 ng'ali omu ate omusasula omusaala gutya oba obubeera buli az'amaanyi. Tukubira omulanga abakozesa abantu bannaabwe bakimanyi nti nabo bantu babakwatibwa ekisa. Allah subhanahu wa ta'ala asaasira omukozesa akozesa abantu nga naye abasaasira. Okusasula obusasuzi abantu tekimala. Oyinza obbasasula naye ng'obasasula akasente katono nga mwoyitira okubeera ng'obali az'amaanyi, kubanga omulala ajja kugamba nze mbawe sente zammwe mu budde. Naye ng'omuntu yandibadde akusasula akukozeseza emirimu nga wandibadde osana kufuna kakadde nakuwa emitwalo 2 ekinaana akyezibise naawoza I pay you promptly. Kati obwo buli az'amaanyi babbosi Mungu ajja babuuza mutereeze pozi namwe abakozesebwa mukole n'amaanyi bakole emirimu gyabwe musobole okubeera nga mubeerawo. Mpozi omulamwa mu Buganda wange Farid nga bwagwanjudde nti tuli mu mwezi gwa Rajab. Omwezi gwa Rajab guno mwezi gwa 7 ku kalenda y'Obusiraamu ate nga gwe gumu ku myezi ejjayogerwako mu Qur'an emyezi 4 nti gwa mizizo era guyina enkizo nene nnyo. Bwe tugamba nti gwe gumu ku myezi egy'emizizo kiba kikulaga nti tekisaanidde muntu kubeera nga ayonooneramu, kitegeeza nti guziizibwa. Weewaawo era gwe mwezi gwayogerwako abamanyi bangi nga balaga nti omwezi guno Mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatambulira olugendo lwe olwali olutukuvu baluyita Holejjane. Nti olugendo luno lwali lutukuvu olugendo ng'era bwe waluyise Isra'u wal Mi'raj. Lwe lugendo Mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam luyatambula n'atambula ekiro ng'ava Makka gye yali awangaalira era gye yali azaaliddwa n'atambula n'alutuusa ku Masjid al-Aqsa. Masjid al-Aqsa muzigiti guyitibwa Aqsa guli Palestine era guyina erinnya eddala batera oguyita Baitul Muqaddas. Guli Palestine oba tugambe ni guli Israeli oba guli Yerusalemu. Abantu bategeera ebitundu ebyo abamu bali bagenze abamu babisoma mu bitabo ebitukuvu omuzigiti ogwo weguli era mu kiseera kino bagulwanira kyetwandi bagukaayanira gutuuka n'okuvaako okuyiika kw'omusaayi ne battiŋŋaana Abapalestine baganda bafe Abapalestine n'Abaisirairi bayita aba Jews Abayudaaya bamaze ebbanga ddene nnyo emyaka mingi nga balwanira omuzigiti ogwo. Palestine bagamba gwaffe n'Abayudaaya bagamba era ebbanga ddene bafudde bangi nnyo tetubamanyi muwendo. Tetumanyi Allah subhanahu wa ta'ala yasinga okumanya wa gye bigenda okubeera nga bikoma. Nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah yamutambuza olwali ne Jibril okuva e Makka olugendo naam nga ali ne Jibril n'amutambuza olugendo nga bwe tujja oddulaba. Olugendo lulimu ebitundu 2. Ekitundu ekisookera ddala kyekya Isra, ekitundu ekyokubiri kyekya Mi'raj. Isra kivaawa pakawo. Ekigambo Isra era abamanyi ba taarikh ye history w'Obusiraamu bwe bali bakinyonyola bagamba nti tawajjuhu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min Makkata al-Mukarramati ila Bayt al-Muqaddas laylan. Nti lwe lugendo Isra kitegeeza olugendo Nabbi sallallahu alaihi wasallam luyatambula ekiro. Isra olugendo lwali lwa kiro yalutambula nga lujja Makka n'alutwala ku Baitul Muqaddas ye Palestine nga bwe twagambye oba Yerusalemu n'alutuusaawo Isra wakoma. Tayib era ne tulaba nti paati ey'okubiri eya Mi'raj ekitundu ekyokubiri nti era abamanyi bakinyonnyola ne bagamba nti suuduhu sallallahu alaihi wasallam ila al-alami al-a'la aw al-alawi nti lwe lugendo lweyatambula okuva wano e Yerusalemu oba ku Masjidul Aqsa n'alutambula
ng'ayambuka ng'agenda mu ggulu byebitundu bibiri. Ankakasa bulungi nnyo nti abayizi abasoma Islam oba Islamics ye Islamic Religious Education bwe twogera ku Isra ne Miraj mutegeera bulungi kiki twogerako, newankubadde nga bye tunnyonnyola oluusi biyinza okuyitamu ne bisingako ku mmwe bye musoma mu pepa eyo, naye nga at least muba muyinako entandikwa. Wakana dhalik bijasadihi sharifi wa ruhihi al-athhar sallallahu alaihi wasallam, nti olugendo luno lwonna okuviira ddala e Makka okutuuka ku Masjidul Aqsa n'okuva ku Masjidul Aqsa okugenda mu ggulu paka ku ggulu ery'omusanvu n'okuyitawo lwaliwo nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam alutambula ye kennyini mubiri n'omwoyo. Si kugamba nti yaloota abadde yeebase n'afuna ekirooto ng'agenda luddawa ng'agenda mu ggulu, yalutambula. Era bimu ku byamagero Allah subhanahu wa ta'ala bye yamukolera omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pozi al-Isra'u ekigambo ekyo ekitundu ekisookera ddala kitugambye nti Isra okuva e Makka okutuuka Palestine Yerusalem madhkurun fil Qur'an al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala ekitundu ekyo yakyogerako mu Qur'an ekitiibwa suratul Isra, era mu ssuula eyitibwa Isra nga ye ssuula eyina erinnya erifaananira ddala naki nekyafaayo kyennyini olugendo lwennyini. Essuula yennyini eyitibwa Isra eri mu jjuzo ya 15 nga ye ssuula esookera ddala mu jjuzo eyo, era aya esookera ddala. Abakwata Qur'an ebintu ebyo mubimanyi bulungi nti bwe tuba twogera ku jjuzo twogera ku ssuula era ne aya esookera ddala mu suratul Isra nga Allah subhanahu wa ta'ala atutegeeza n'agamba nti subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min almasjidi alharami ila almasjidi alaqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'u al-basir. Mu aya eyo baganda bange abatulaba Allah mwayogerera ku lugendo olwo n'agamba nti subhana yayawukana Allah, yayawukana atya n'ebyo byonna ebimugatibwako ebisinzibwa mu ngeri ya shiriki ebitali Katonda, yayawukana nabyo abyesambye. N'agamba nti alladhi ye Allah asra bi'abdihi yatambuza omuddu we Muhammad sallallahu alaihi wasallam laylan yamutambuza kiro minal masjidil harami yamutambuza ng'amujja ku muzikiti gwe Makka guyitibwa Masjidul Haram, guyitibwa Haram, ila al Masjidil Aqsa n'amutambuza n'amutwala ku muzikiti gwa Aqsa Yerusalimi, nabagamba nti guyina erinnya ddala baguyita Baitul Muqaddas. Tayyib, eyo aya tuyinza ogikomyawo olw'obufunda bwo. Ne tulaba ekikulu kye tubadde twagala mu aya eyo, tubadde twagala nti okufuna obujulizi mu Qur'ani nti Isra ddala Allah yakola ki? Yagyogera. Wa amma al-Mi'raj, wabula ekitundu ekyokubiri ekiyitibwa Mi'raj kyekyokuvaawo n'ayambuka kiina aya nnyingiko zisusuubira nti olwaleero tujja kubeera nga tuzisoma, naye nja kuwa reference nti qiila abamanyi abamu bagamba nti ze ziri aya Allah subhanahu wa ta'ala zeyogerako madhkurun fi surati an-Najm, Allah zeyogerako mu suratu an-Najm okuva ku aya ey'omusanvu paka 18. Tetwateeseteese kujja kubeera nga tuzibavuunulira tuzasomera kuba zijja kutwala obudde bwaffe, naye ekyomukisa omulungi nti bw'obeera ku TV obanga ali mu lecture room nti obeera n'ekitabo kyo n'ekkalaamu nti sheekhe bw'aba agambye nti aya 7 paka ku 18 tolula butuuzi n'otunula bikkula Qur'ani yo wandiika, bwe naba nvudde ku mpewo naawe ojja genda obikkulemu otandika okusoma. Abamu bamasheekhe baagala okubeera nga basomesa ebintu bino, abamu basoma busomi yatandika butandisi bayiga buyizi, mwenna bibayamba. Suratu Najm kuviira ddala ku aya ey'omusanvu okukkirira paka nga 18 paka 20. اختلف العلماء في تعيين زمن الإسراء والمعراج. abamanyi era ekigambo ekyo wakyogeddeko nti baayawukana mu bigambo biwerako, baayawukana mu njogera za mirundi nga 10 oba okusingawo. fi ta'yini zaman, mu kiseera kyennyini
exact period, exact time. Ekiseera kyennyini Isra we yabeererawo, olunaku, essaawa, baayogera ebigambo ebifo byo tebyawukana biwerako. Naye ate bwe tuba tusomesa tukitwala nitusomesa omuntu asookerwako, tetuyinza nnyo kumubuzaabuza, wabula kyetujja omumugamba tumugamba nti lakinna al aham huwa anna al israa wal mi'raja waqa'a qabla al hijrati an-nabawiyyati ash-sharifati, nti Isra ne Mi'raj ekyafaayo ekyo kyaliwo oba olugendo lwo lwaliwo ng'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tannaba kubeera nga asenguka okuva e Makka adde e Madina. Era kyova olaba ekyafaayo kyonna kitulaga nti bwe yava mu lugendo olwo avudde mu ggulu akomyewo n'esswala ze bwazoogeddeko ziri eri ewasenga, esswala akomyewo nazo package ye Allah subhanahu wa ta'ala gye yamukwasa y'esswala yakomawo e Makka. Era n'abanyumiza ebyakolaki ebibaddewo byetujja okulaba mu maaso yo Allah subhanahu wa ta'ala waba akyatuwadde obuwangazi. Mpozi twagala okutunuulira tafsil al-qissa, tugaziemuuko ekyafaayo kino nga tutunuulira ar-riwayati as-sahiha, nga tutunuulira ebyawandiikibwa ate nga bituufu. Abaagala okusoma taarikh, temulowooza nze bwe mba njogera ngamba abantu abasinga obungi nti abantu bangi nnyo balowooza nti taarikhi taliiyo. Bw'osomesa taarikhi baba balowooza nti osomesa bifu. La, abantu bamanyiira okubaleetera masail, okubaleetera ebigambo, amateeka, n'obasomera amateeka, toyenda, tobba, tolyazaamaanya, tolimba. Quran erimu taarikhi, erimu ebyafaayo. Ate era n'ebitabo bya taarikhi bingi, ebimu ku bigambo bino bye mbagamba biri mu kitabo ekiyitibwa Ar-Rahiqul Maktum mwe babigaziyiza, n'ebitabo ebirala ebimu bitono. Ekitabo Ar-Rahiqul Maktum kitabo kineneko, kirina cover ya yero. Abakyagala mugere mu kisome mujja bisanga mu ebiri, ate mu bungi n'ebisingako wano. Tulina ekitabo Rawdatul Anwar fi Sirati Nabiy al-Mukhtar, n'ebitabo ebirala byawandiikibwa Sheikh Mubarak Al-Furi. Ebitabo ebyo bingi byogera ku taarikhi. Tarehe yetaga kusoma, yetaga okwetegereza, yetaga okumanya. Bw'oba omusomeseza nga nawe omusomi akunyumira n'abamuwuliriza abanyumira bulungi. Mpozi ekyafaayo okukigaziyamu kakatono olugendo lwali lutya nti omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'abamanyi abajja nga bawandika taarikhi oluvannyuma bategeeza nti inna Jibraila oba inna Jibrila alaihi salamu jaa bil buraq, ndi mazima Jibril malayika oyo yali akola ku bubaka bw'abanabbi, yajja n'ensolo eyitibwa buraka, yajja nayo okuva mu ggulu. Ensolo eyo bwajja nayo yali eze papasire okubeera nga etambuza esaabaza omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yajja nayo n'atuuka ku muzigiti gw'e Makka. Nijja n'atuuka ku muzigiti gw'e Makka wa rasulu sallallahu alaihi wasallam bil masjid al haram, ne nabbi sallallahu alaihi wasallam yaliwo ku muzigiti ogwo. Abamanyi bali bannyonnyola ensolo eyo endabika yaayo, bagamba nti ensolo eyo fawqa al-himari wa duna al-baghal, ensolo eyo obuwanvu bwayo mpanvuko okusinga ku ndogoyi, eno donki abantu gye tumanyi mpanvuko okusingako, naye ate tiyenkana mbalasi. Waliwo embalasi, waliwo ekisolo kye bayita bagal, half caste, kizaalibwa wakati w'ensolo bbiri, mu mbalasi n'ekisolo ekirala nga ki nyendogoyi ebeera half caste, naye ekikulu nti mpanvuko okusinga ku ndogoyi, naye teyenkana mbalasi obuwanvu. ekitegeeza eri wakati awo, naye nga eyo sayizi si yenkulu. wabula Allah subhanahu wa ta'ala ensolo eno yali ayina kye yagiwa ekyenjawulo, nti yali yadau hafirahu inda muntaha tarafi, nti we yatunulanga amakulu nga bwebeera wano nesobola okulaba embalala mwankole nga weteeka okugulu kwayo, yekuba eriiso gyesula okugulu, ye speed kwe yalinga etambulira. Kati bw'ogattagatta ebigambo ebyo olabira ddala nti yali edduka nnyo, bwetunula bwesinziira wano netunula e Mombasa, singa tewabaddeewo nga tewali weteeka okugulu kwayo okw'omu maaso. Kitegeeza nti yali edduka nnyo, era kyova olaba nabbi sallallahu alaihi wasallam yasobola okutambula olugendo olwo n'alujja e Makka
n'alutuuse Palestine kubanga olugendo olwo sinaba kukola research bulungi kumanya waliwo mayiro mmeka obuwanvu naye abali abatuwuliriza musobola okitugamba kubanga nakyo kiri very simple kiri very easy okukola research okutegeera okuva emaka okutuuka kati Israeli waliwo obuwanvu ki kubanga abantu abasookawo entambula yalinga either ya bigere oba nga yakutambulira ku nsolo kati batambulirangawo ekiseera nga kiwerako naye yasobola okutambulawo mu kiro kimu ate n'avaawo n'agenda mu ggulu era mu kiro kimu ate n'akola ki ate n'abeeranga akomawo basimbudde bavudde e Jerusalem. Tayib Nabbi sallallahu alaihi wasallam atuula ku nsolo ne bagenda ne batuuka e Yerusalem ku Masjid al-Aqsa. Nabbi sallallahu alaihi wasallam fadakhala al-masjida bwatu n'ayingira omuzigiti bw'amala okubeera nga ayingira omuzigiti ogwo fasalla fiha rak'atayn n'asaaliramu era akazaali bbiri era bamanyi batugamba mu bitabo by'enjawulo nti amma fihima al-anbiyaa mwezo eraka ebbiri Allah subhanahu wa ta'ala yamukolerayo ekyamagero n'asaaza baganda be banabbi abasooka era wekiva ndi sayyidul anbiyaa wa imamil mursalin nti ye mukama waabwe banabbi bonna era ye imaamu waabwe waawo wennyini nga bakyaliwo ne Jibril alayhi salam kubanga baali babiri ata Jibril alayhi salam bi ina'in min khamrin wa ina'in min tamrin Jibril alayhi salam nemuleetera yagezesebwa nabbi yagezesebwa sallallahu alayhi wasallam nemuleetera ebikopo bibiri ebikopo bino ebibiri ekimu kyalimu mwenge ekyokubiri kyalimu amata n'amugamba nti rondako olwo agezesebwa fakhtara annabiyu sallallahu alaihi wasallam allabana bwatyo nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah n'amusaasira n'alonda ekikopo ekyalimu amata bwatyo n'amugamba Jibril alayhi salam nti asabta alfitrata ndi kino kyolonzeeko olondedde ddala ekyokunywa ekiri ku bubumbwa obubumbwa bw'obusiraamu olondedde ddala ekyokunywa ekiri ku butonde ekiri halal Allah subhanahu wa ta'ala kiyakkiriza n'amugamba nti hadaita wa hadiyat ummatuka olungamye amata gano mu busiraamu ne mu butonde makulu nnyo era malungi nakyo vola abaffe mu busiraamu obw'obukulu bw'amata nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yasomesa yagatekerawo edduwa nnamba omuntu bw'abaanywa amata asoma edduwa olw'obukulu naye lujagwogerako wabula n'amugamba nti hadaita awonna ofunye obulungamu wa hadiyati ummatuka n'abantu b'ekibiina kyo nabo balungamye amakulu nti ekigezo okoze eki okiyise n'amugamba nti amma wabula oba kubeera law akhadhta al-khamra oba kubeera nga okutte mwenge nga gwolonze ghawiyat oba oghuyat ummatuka abantu b'ekibiina kyo bandibadde babula oba bandibadde batamiivu oba oliawo abantu bandibadde nga bwe tuli nga basaala nga naye nga omwenge gwakola ki nga bagunywa naye obulungamu buno bwe tuliko alhamdulillah Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala yamusaasira nasobola okubeera nga awangula egundi tayib tuvewa emboozi ya Masjidul Aqsa tugimalirize nga tufunza thumma ulija bihi sallallahu alaihi wasallam awono Jibril n'amukulembera n'amugamba kati tukole ki tugende mu ggulu twambuke ila samaa'i dunya ne bagenda ku ggulu lino lyetuyita erisooka eggulu eryokunsi era ensonga tuyita samaa'u dunya fastaftaha lahu Jibril alayhi salamu n'asaba permission n'akonkona n'asaba babaggulire bakole ki bayingire bwe batyo ne babaggulirawo malayika za Mungu oli yali mukama waabwe Jibril ate nga noono bamutegeera mubaka wa Mungu subhanahu wa ta'ala ne babaggulirawo ne bayingira mu kuyingira faraa fiha Adama abal bashari Allah subhanahu wa ta'ala namukolerayo ekyamagero ekirala n'asanga muganda we nabbi wa Mungu nabbi Adam yamusanga ngali ku ggulu erisooka fasallama alayhi nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'amulamusa empisa nga bwezimanyi nti gwosanzeewo oba oli awo goyinza okusooka omumubuuza
namutolera salamu bwamutolera salamu faradda alayhi adamu namwanukula warahaba bihi adamu nabbi adamu namwaniriza namugamba nti ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ya rasulallah tusanyusa okulaba yamwaniriza mu ggulu wa aqarra binubuwatihi nakakasa obwanabbi bwe yakakasa nti nabbi muhammadin sallam bi wa mungu ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah wa anna muhammadan rasul yakakasa obwanabbi kubanga yali yamusomako yamuwulirako nti nabbi w'enkomerero era yamulaba nabbi atugamba sallallahu alaihi wasallam nti an yaminihi aswada bwe yatunula ku mukono gwe sayidi eno eyaddyo yalaba ebisiikirize oba gye twandiise emyoyo gy'abantu bwe yatunulangayo bahika yasanyukanga n'aseka fa idha hiya arwahu suada jalinga emyoyo gy'abantu abalungi bwe yatunulanga ku kkono yakabanga baka sallallahu alaihi wasallam yakabanga fa idha hiya bi arwahi al ashqiya jalinga emyoyo gy'abantu aboononefu ebimungu subhanahu wa ta'ala yamulagangako ebitonotono urija bihi ila samai thaniya bwatyo yamutwala namugamba tugende distance eriwo wakati w'eggulu ekisooka n'eryokubiri n'eryokusatu ye distance yemu eriwo wakati ojagenda okinoonyerezeeko buwanvu ki okuva wano okutuuka ku ggulu lyennyini si guno omuka gwe tulaba oba ebire eggulu lyennyini waliwo buwanvu ki ojja kujja wano otubuulire inshallah bw'atuuka ku ggulu eryokubiri allah subhanahu wa ta'ala era yamulaga baganda be banabbi babiri faraa fiha yahya ibna zakariya wa isa ibna maryam yasangako yahya mutabani wa zakariya nabbi wa mungu nasangako ne Isa mutabani wa Maryam ye Yesu abamu bamuyita Yesu bamuyita Jesus baliko n'abatolera salamu ne bamuddamu ne bamwaniriza ne bamusanyukira ne bamusabira thumma ila samai thalitha n'agenda ku ggulu eryokusatu faraa fiha yusufa n'asangako nabbi wa mungu ayitibwa yusufu alayhi salam wa kana qad u'tiya shatrul husni allah subhanahu wa ta'ala yaliya wa nabbi yusufu obulungi yali muvubuka mulungi abasoga bamuyita lwadagada mu basajja yasinga obulungi allah subhanahu wa ta'ala yatonda nabbi oyo yusufu bwe yamala okubeeranga ngatonda nabbi yusufu tujja kutandikira akadde kaganyi kalyanga tugamba nti akadde katuwedde mukulu kalyango tuyanziza seka ng'owumba tujja kutandikira eyo mpamvu abantu nabagambye twatuulanga butuuzi ku makya abaagala dalasa zaffe mugende mu mizigiti gyaffe omuzigiti gwa mukwano guli wamanga wano ekyafaayo kino kisobola kukyongerayo kubanga omwezi tulina gumu ogwa Rajab tujja kuba tusomesa birala omwezi ogujja tujja kuba tuli mu mwezi mulala ogwa Shaaban mujje ku Masjidi Siddiq Mengo Mukalitunsi dalasa yaffe weeri oluvannyuma lwa salatul asri buli lwakutaano bwe tumala asri emisomo gino weegiri TV tubeera n'obudde butono nnyo ate sikyagukomyawo kati okujjako ng'oŋŋambye nkomewo mwezi guno gwennyini mwebale nnyo tulaba Allah subhanahu wa ta'ala basulemu ekisinga okubeera ekirungi mukama wange Khadija kulamusiza nnyo nawe kalyango Simon kwebaziza namwe mwenna Haji Zubairi Musoke nkumanyi kwoli webale nnyo okutulaba mukama wange namwe mwenna abakozi bannange yonna gye muli Allah subhanahu wa ta'ala basulemu ekisinga okubeera ekirungi baganda bange bali ebwera ekasese mwanyinaze ku Lusum Mosh ekasese ku district mu education office nkulamusiza nnyo wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh tweyanze gemwe bali kubeeranga mbadde mutaba olunaku luno lwalero ekyafaayo ekyo kiwanvu nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukugambye nti package gye yagenda okunona ey'eswala ze zino zetusaala insha Allah embeera bwe nabange tusobozezza kye muyindo tujjamu komyawo lwa demand gye munaaba mututaddeko naye nga ffe twatuulanga butuuzi okuva ku makya paka waggulu nga tutudde ku lunaku Lailatul Isra wal Miraj nga Sheikh Isa yatusomesa kulwambu nange Mahadi Lusiba Nurdini Ntege Hajati Nabukenya ate kwoteka Wajid program bwetyo bwetambudde tujja kuddingana temuva ku Bukedde TV1 Fantasy ne Fiona bagenda kujja ne program ya Nvuka Weeyogerere. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين